lwana nnyo nga weebuuza butya bw'ogenda okubeerawo enkya ng'ogwo omulimu gw'ofunye guweddewo. Nze olunaku lwe nnyingira mu kampuni olunaku lwe ndowooza bwe ngenda okuva mu kampuni nvaawo naki y'ensonga lwaki mulimu ebbaluwa ezitalina kutiisa mu bulamu bw'ensi eno. You are fired. No, fired tebakyakikozesa nnyo. We do appreciate this maybe short time oluusi gye tukolaganye naawe tukwebaza obadde mukozi mulungi tukkiriza ntugenda kukusubwa naye olw'embeera ezitalengererwawo tusaba okuwummuzaamu kati ni bw'anaaba ng'aliwo obwetaavu tujja kuyita n'osanga omuntu ng'ali mu mangi wa kampuni akaaba amaziga. Naye nga kampuni gy'okabira ebadde kkumi essaawa anti akaaba kubanga tekyetegekera. Webale nnyo akaaba kubanga tewakyetegekera. Kaakati kyetegekere kubanga ogwo omulimu si gwa jjajjaawo. Actually wetwogerera kati kimanye nga nange neebuulira nti wano wayingirawo buyingizi osobola okufulumawo. Enkyovaawo. Either by your choice or by somebody else's choice. You get me? Nti mu bulamu omusajja kyenjogerako ntegeeza person nti naawe kennyini mu bulamu omusajja teyandifunyenga na biyengeyenge kubanga omulimu gye bakozesa guweddewo. Nze muntu akkiriza nti ebisiraani bijja n'emikisa ate oluusi ebizibu bye tuyita ebizibu nga gy'emikisa gyaffe nti gw'okaaba kubanga ogwo omulimu gy'obadde okola for 10 years bakugobye ekimu ku bikukaabya omwana bagenda mugoba ku ssomero ekimu ku bikukaabya omukazi ali mu ddwaliro ekimu ku bikukaabya landlord yakola ki ayinza n'okukaaba ng'akugamba bandimpaddeyo emyezi emirala 2 naye nga bamugobye bamuwummuza after 10 years. Mu 10 years talina kye yakolamu kyayinza okulaga ekiyinza omuyisa mu myezi gino 2 gyagala bamwongeremu. Meaning there is nothing you can do in the next 2 months. Kirowoozeeko abantu bagenda kugamba nti ssente ze bampa tezimala byonna bye mwogera twandibyagadde naye omusala nfuna mutono. Olina endowooza zirina kuba bbiri. Either sigala ku mulimu ogwo wooli we bakuba ssente ntono ng'osubira increment. Bw'oba gw'olaba nti ssente ofuna ntono nga tosubira na increment tandika okuteekateeka exit.